Free for liberty together we'll. Yes. Nze Kansala Mubeere Godfrey yakiikirira ekitundu kya Seeta olukiiko olukulu lwa Goma Division Itinda Zone wano ku Ggombolola e Goma. Olunaku lwa leero sipiika kyakoze tubadde tureyizinga budget tetugenda okutambulira mu mwaka pulaani 2025-2026. So ekikolwa nange nganze omuntu kinkubye wala kubanga waddira n'ogoba bannamawulire mu kanso ng'ate bannamawulire balina okutwala information mu bantu betukiikirira bategeere kye tubategekedde oba kye budgetingidde Ggombolola lwaki we bagenda okufuna tekimpisiza bulungi kubanga obwerufu bwa nnamawulire nti bo babeera batuwa information ensonga ne bazijjayo nga bwe zirina okutambula era ne batuusa ku oyo atabadde mu kanso oba atabadde mu bantu n'ategeera amawulire. Nze ndi mwennyamivu nti bannamawulire mu central government babakuba ne bababonyaabonya ate naffe mu local government wansi tutandise bakijjanya ate eddembe lyabwe mbasiriraba era avumirira sipiika kyakoze olwaleero nti waba nga olina obutakkaanya n'omuntu omu ate tebikimuggisako ddembe lya bannamawulire bagoba ng'ate bazze bali mu mulimu gwabwe kubanga tetubaagalisa mulimu gwabwe ekimu tujja batamya omulimu gwabwe ate nga bagusoma kuweereza bantu baffe ne omwami waffe ali mu kyalo eri ategeere n'oba nga tabadde mu Kampala ategeere ekifudde mu Kampala so nze ekivumirira. Ensonga ya bannamawulire njogerako nga ngamba nti si kituufu ebikunya bannamawulire kubanga bannamawulire bayamba abantu ba wansi okufuna obubaka obuba waggulu. N'ekirala bannamawulire bakola nga lutindo wakati w'abantu ba bulijjo ne gavumenti era ensonga eyo tugivumirira si ntuufu kubanga omuntu oba ddala nga kibadde okola kibadde kituufu nga kirungi lwaki batayagala bantu kukiraba nga kibadde okola awantu awo kibadde kiki kituufu lwaki batayagala baana aba wansi babeera ku mativi babeereyo wansi mu kyalo okulaba kiki kigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe naddala mu kibuga ekikulu kati nga Kampala omuntu abeera eri kabula sooka alina birabira ku tivi nakola ki naye namanya kigenda mu maaso mu ggwanga nabeera informed naye omuntu abeera nga omunnamawulire omuggyeko eddembe naffe oba otukosezza nga bannabyabufuzi ggwanga buli omu n'okusalawo kwe naye nze ndaba
si kya bugunjufu era si kya mpisa nnungi okugamba bannamawulire ate bandituusiza information eri abantu betukulembera ti eggombolola lya Goma nti twapuruvinze ssente zino zisobole okuyamba Goma division. Ndaba nga si kya bugunjufu era si kya mpisa sipiika kyakoze. Tulabye mu kansa yange Ogamba nti bannamawulire muveewo oba alina obutakwatagana ne bannamawulire ababaddewo bubuulira. Abatulaba n'abatuwuliriza erinnya kansala Mubiru Godfrey aka Vanilla nakiikirira ekitundu kya Seeta Masekati ekyalo bakiyita Ntindanvunwa. Olwaleero tuzze okuleerizinga bajeti ne waka pulaani tulaba tugenda okutambulirako 2025-2026. Naye ekinennyamiza ennyo mu kansa eno nti sipiika atuwa obudde butono okwogera ku nsonga ezo eziyinza okuluma abantu baffe ne bagamba nti obudde tebuliiwo naye nga mu ssemateeka dokimenti ezo balina zituwa before 1 week before nga tugenda kutuula nti tufune obudde obwekkanya ku nsonga emu ku emu okulaba nga tulaba ebiri mu byetugenda okuapulovinga obuyisa nti byebyo byennyininyini byetwateekamu era byebiru mu muntu wa bulijjo bwesitusa okwogerako ku nsonga eyo sipiika nzibiikiriza n'angamba nti mwatula mu komiti era twagala tetulina budde twagala kuapulovinga gundi waka pulaani tugende ku kirala. Ekinennyamiza nti bakansala abasinga munnaabo nti baba olwedde bazze naye nga ebyokuyisa awo tibabimanyi bulungi ebiri mu waka pulaani. So wengezeza kubagamba nti bannamwe tuweeyo ku budde tusobole okunyonnyoka ensonga zino okulanga ne kansala ajja n'ayisa kyategedde era nekyeteesaako nga mwekiri alaba kigenda kuyamba abantu be mu kyalo kye. Ne bo tebatukkiriza bagamba tuyise obudde tubulina neŋŋamba kiki kyemugoba ku supiidi eno okulaba nga mukiyisa mu mangu okulaba nga temutuwa budde kumanyiriza nsonga zino kwekkaanya okulaba nga buli kimu tusobola okuva lupapula ku lupapula okutegeera kiki ekiri mu kyetugenda okuyisa. Mulimu ebintu ebimu nga byewuunyisa munnamawulire naye alina obuvunaanyizibwa nga ye kubanga kitongole kyateekebwa gavumenti ate n'emirimu gye tukola gya gavumenti. Embeera eno gye nnyinnyonnyodde ya sipiika okuba nga yeeyisanga bw'ayagala kirungi kirungi nga ye bw'alaba yinza ku lwange ndowooza buli kitongole nandikirese kikola obuvunaanyizibwa bwakyo kubanga buli muntu alina omusaalaba gwe tebumuwa mukisa kubanga ze si gwe gusoose emirundi mingi gyonna yimirira sipiika n'alwana nange olutalo lwalwana n'ensonga nnyingi. Ensonga esooka esinga okuba embi ennyo amasomero gaffe galwadde nnyo aga gavumenti n'essomero ly'ekirowooza kiti kyanwanirawo olutalo nali naakatuuka nembeerawo kanange neefudde nga juniya linda ndabe kansala bambuuza ki bansaba ki kubanga mu bitongole byonna omuntu bamuwa obuvunaanyizibwa katugeze bakuwadde maneja oba gwe kansala w'essomero omuntu bamuwa ebbaluwa oba kuwa ebbaluwa kwe kuli emirimu ebbaluwa editica yakigaanira nesigala nga ntambula n'embeera eyo naate neŋŋamba sijja kuleeta lutalo wano kenyingire neetegereze nagenda okulaba waliwo akabinja aka school management committee batandise okulwana nsimu na movement tumulwanyisa nsimu na movement ebalwana ebyokwerinda mu ggwanga nga ebiyimiridde ffe tetuli basanyufu nga bannabyabufuzi olw'okuba nti omuntu eyakera n'alwanirira emirembe mu 1986 nti kati yakatufugira emyaka kumpi 4 yali alwanyisa Fugabbi eryali mu Uganda Baizeni ate kati bizze ku mulembe gwe ti ne bannabyabufuzi abeesimbyewo bamuvuganya oba bavuganya abalabe be abantu be basimbawo ateekamu kibooko ateekamu ebyokwerinda ebitongole byokwerinda nti bingi nti bijja n'ebitabangula okulonda oba emirembe ewe gyetaagisa. So ffe tukivumirira ddala ffe aba opposition ffe twambala nze ndi musajja wa unity platform era pulezidenti wange Kyagulanyi Robert Ssentamu era nga abaagala nnyo kubanga nti ffe twagala okwekuumira mirembe era y'ensonga lwaki tumwebaza nti singa avaayo n'atugamba ffe abavubuka tukole ekimala
siraba ggwanga lino gye Museveni gy'agenda kusibira ne banne. Naye Pulezidenti Kyagulanyi tumwebaza nti akyatukumyekumye, akyatutaddewo n'agamba nti temukola kireeta violence mu bantu, wabula mukuuma emirembe. Naye singa bw'anaakyo olunaku lumu n'agamba ekimala, simanyi kabinenti ya Museveni n'abawagira Museveni gye banaasibira ku luno, kubanga tugenda kubayigga nga bwe tuyigga emisu, tugenda kubayigga nga bonoosindika embwa nti eyigga bumyu, kubanga ffe tukooye ekimala batunyigiriza ekimala, twetamiddwa. So bakyuseemu, batakyusaamu banaawulira ekinaabatuukako n'abazzukulu baabwe. Ereko omwana aguleko ebintu ng'ebitambuza obulamu bwa bulijjo tekisobola. Naye bakansala bonna banyiivu banyigidde executive, kubanga tukivumirira executive eyo kyekoze olw'okuba nti balina ebigendererwa byabwe ebirala ebyawukana n'ebyabatuuze service delivery gye tulina okutuusa ku bantu. So tukiwunyizza wano nti abamu bajja ku bwabwe tebajja kukolera bantu, kubanga teze entalo ze bataddemu zaabwe nga bo si z'abantu abannagoma ababawa obuvunaanyizibwa obwo. Ffe tulowooza nti ku mulundi guno erabika emirimu oba omulimu gwe bannagoma gwe babawa balemeddwa okugutuukiriza. Kyekiseera ndowooza tufune option eddako. Godfrey akiikirira ekyalo kya Ntinda mu mbuga gw'Esseeta olukiiko olukulu olwa Goma Division ne wano. Eky'omukisa omulungi bwe najja wano ne ndondebwa ku komiti, nembeera nga ndi ku works committee tweteekateeka n'okukola enguudo z'ekibuga kya Mukono kya Goma Division. So tukedde wano olwaleero nga tulina sipiika yatuyiseeyo okubeera ne kanso raising budget ya 2025-2026. So nekye tufunye enkya ya leero kikyenyamizza nnyo olw'okuba nti executive kuba be bannannyini budget bonna teri alabiseeko n'omu, ng'ate kivudde mabega nga bajja balina obukundi bwe bateekawo nga bo executive nga beekuba ne batekiniko olumu ne sipiika ya ofiisi ya sipiika, n'ebyo ne tubigumira. Naye kati enkya ya leero ate kitwenyamiza naffe ffe bakansala basaalumanya okuyingira mu ntalo zaabwe nga tubale tuzimanyi. Twali tutegese okuleizinga budget olwaleero tubeera nga tulina bwe tukolera emirimu gy'abannagoma 2025-2026. Tekisobose mu mateeka tuba tulina okuyisa budget eyo nnaku z'omwezi nga tezitusuka 15. Naye kati tubadde mu nnaku z'omwezi 17 naye nga tukikoze mu bugubi mu kunyigiriza, neera olaba era tekisobose nti bataddewo entalotalo zitubadde tuteetaaga. So obukundi bwabwe bageze ne bateeka mu budget yaabwe, bayogedde ne batekiniko nga balina ekintu kye baagala oba ettu lyabwe lye baagala babateeremu mu budget ekitasobose. Kati tekiniko bo ne bagaana, kati ne bagamba nga bwe bagaanye tuteeramu ekyaffe kitwagala ekyoja mimiro finaffe tugenda kujja kuteeka motion kuleizinga budget. Ekitukoze obwo kubanga kansala bw'ava gy'avudde najja n'atuula mu kanso wano abafuna sitting allowance, kitegeeza bakansala bonna abazze tebagenda kusasulwa ssente zaabwe za kanso kubanga eyiise. So ate kibakola bubi kubanga muye wajja naffe twambaddeko mbati zino naye waayi tuzambala tulowooza nti ate onajjamu osigale mu sirivuleesi kyannaku nti okutulugunya bannamawulire, okutulugunya ab'oludda oluvuganya kyannaku oba Pulezidenti Museveni takiraba. Kinneewuunyisa bw'abanga yalwanirira eddembe ne demokulasi mu ggwanga nti abukale wabeewo okuvuganya okwa buli omu munnabyabufuzi abe nga asobola okuvuganya ku kifo kyonna ate nga bw'ovaayo n'omuleetera jaati n'ebyetongole ebyokwerinda ebirala ne bakuba nga baagala kutta businga bakuba ensolo. Kyannaku nnyo, kyannaku abannamawulire bonna nsaalirwa era mbasaasira mwenna abali mu ddwaliro olw'okukubwa emiggo, naye nsaba gavumenti eveeyo yeetondera abantu abo kuba omulimu gwe bakola okulaba nti nno waliwo obwerufu mu ggwanga n'abakulembeze abali waggulu babe nga basobola okulaba nti ki ekiri wansi ku ground, abantu balina outcries ki, naye ng'ate namawulire yandikutuusizaako information ate okuba emiggo. Kyannaku nnyo, kyannaku ddala. Kimalako eddembe lyaffe ng'abantu. Olaba batadde liigi tugenze kuzannya mupira mu kisaawe, twagala bifali tuleke tubeere feya. Bannamawulire bakutte amawulire gaabwe bulungi, ebintu byaffe bitambule bulungi nga ffenna tuli feya ne feya. Ekirowoozo kyange eri bannamawulire.